Kati ye code name ye Rashid Lukwago is a family name. Yeah. Rashid Lukwago lya taata. Bonna balirina. Kati ye n'agattako Sadam. Aha. Si agattako kitawe yamugattako. Ate naliyo. Nkubuulira yiga. Ate lutalo. Babazaalira mu family muli ba Luganda. Ne baani? Ne Rashid Lukwago Sadam. Nedda nkimanyi kitawe yali mutuma, it is common sense. Mama baba yali mutuma. Tukube essimu. Tukube. Mpaka ngesusse. Olowooza nkyakutya. Tontiisatiisa. Omwami ne yatikira nnyo mu kutunda eddagala egganda. Naye bonna sire batunda. Akamanyi ng'ekisajja Express ako na kaita akakwisa ku Express Road. Andi bw'okanywa dakiika eyo. Oba ofaki. Dakiika eyo. Yono. Tambuza ama ekifaananyi. Kaakati omukyalo ono gwe yafunye. Kino ekiswiti eki. Ojjukira omukulu ono baali bamuyitaani erinnya ne livudde mutwe. Yani parking Ghetto King. Ghetto King yajjako bebamu ku bantu abonyamaza industry. Madde nganga mune Rashid Lukwago Sadam. Kakati Ghetto King ono yajjako mu industry ng'ekyamazima okuyimba tamanyi. Naye nga ssente zaalina zikwerabiza ntamanyi kuyimba. Ghetto King ono yajjako ku telefina akawoke ne kamalawo wiki namba. For real. Ng'alina ssente. Kati Ghetto King afunamu obuzibu n'omuzungu. Bw'afuna obuzibu n'omuzungu bamusiba. Bwe bamusiba kati wali katono bali balwanira wali. Omukyalo oyo yali akaaba mukoyo omulaba mu kitenje ekyo mu kigoye ekyo. Baba kitaba kya simanyi. Ye mukyala wa Ghetto King. Omukooti emakindye. Era basiba bbawe. Oyo we basiba bbawe yagenda akaaba n'engeri gye yali akaabamu ng'alinga mu lulimba lw'omuyimbi omukisundasunda kipiribiyita. I know, I can see that sweet. Kati omutunzi wa habo alengera ekikyalo ekikola ki okiraba bali ku luguudo lwerumu ndoza abirabya ku TV wabona yagenda noonya ddagala lijja bba mu kkomera antono kataloga ate okukuloga haji byasinga okukolako water energy nenu bantu balyettira mu nnyumba kati okulekanga atasa kuba yali agenzeyo for Nairo because the husband was imprisoned. Okay, kotandisa oluzungu. Ono olugero bagera nti mukomusibe. Onani ono yeroya waffe. Okukyalo kuno. Waliwo enviri zennengedde enjuki. Akamulangira Suuna. Muze aoyo. Oyo si yeroya okukyalo kuno. Mulangira Suuna. Ate ezo empaka za malezo za bya mukwano. Oyo mulangira Suuna yenze gwe manyi ayina enviri bwe zityo. Nze gwe manyi. Kakali mwe twagenze okuddamu okulaba nga wamma gwali kugundi oyani oyo mulangira Suuna oyo. Ono si loya w'ekyalo kino. Oyo Suuna. Oyo musajja Suuna. Suuna ali addeko mu bwalo oyo yali akimayo ki? Oyo mutwe si gwa Suuna oyo. Mama ne oba nti watufaanana basajja naye ekyo tekikuyisa mu nnosi. Ya mukazi omutwe gwe gukuyise omusajja. Nabanga omusajja. Kale we tumuveeko si embozi yaffe. Kakati ono ye Ghetto King. Amaze omusalako enviiri agende mu kkomera. Amaze genda mu kkomera. Kati omukazi wakakasa nti bannaye yesigenda kufa bukalaga. Baba gali amazigo olwagasiimuula. Agwa ku Haji Sadam Lukwago. Ate nga ne Haji kigambibwa nti naye abadde mu nnaku abakazi baali baayawula. Yawukana n'abakyala. Munnange bagamba ezinunulo omunaku tezirakola ki? Teziraga. Zikola ki? Azitunga kiro wamma. Ate zijja kulaga muzireke. Omukyala basiba bba. Agwa ku musawo yagenda ajjeyo bbawe mu kkomera. Omutunzi ekisajja. Kati yalaga mutunza gaaki ng'oli ali mu kkomera. Awo ono gwe mulimu gwe. Nganze bwe ndi omukozi w'olugambo. Katonda atunda amaanyi ga kisajja.
mulaye wekiruma oli okusowola ya akantu akatono mu mulimu gwo nakageza nakageza munnange ate bulooza teyagudde mu mukwano omupya njagala ombuulire Haja meeting atya ne muko omusibe of course muko omusibe abaddenga waawo kati ye zaayo ke mabega muddusa nnyo nammwe okusinziira ku muwala beesiŋŋaana Dubai Dubai naye erabi bannaye laba Sumailo kakati kambuuze Ghetto King ajjawa omukyalo ono kakati waliwo obufaananyi bwe mbadde nnoonya ng'omukyalo ono ate era y'omu afaanana omukyalo yasoma amawulire munnamawulire waffe tufunikanga lwakuba yasomanga ga ABS aga Naked News ag'omugenzi era nga yateranga tulokujja n'agamba abantu me Masaka abeekalakasiza kankyusemu hayi ng'akyusamu n'agenda emabega billboard n'akumonga ali mu lugoye lulala bino bye bayita bite ye yajjanga bite era amufaanana deetawo tulabe ebifaananyi birina akafaananyi kanoonyeza naye amufaananamu so byebyo twagala okukozaawoza munnange kulika yeye nze ndaba amufaanana so kati Sadam Lukwago yewangulidde mukomusibe akamirwa bitaano ebina tebimumala kiki lowooza omulimu mugulaba kasita yennyini yatunda eddagala era ndowooza anywere eddala era omuntu 10 emirundi naye kati era nti ono yaba yeegesezezaako lwabwaba bwe twafunako omusajja oba yali atunda ddagala ki bw'ayawukana n'omukazi omukazi n'avaayo n'agamba tamalaako naye nga ate naye munna atunda eddagala ogamba otya ekigambo ekyo lwakuba naye yali ayagala kutta bizinensi aka yali atta bizinensi tonkubya maneja w'abaana nze nkubuulira mweno kabitusinga owo tuwekumbozi wa mama muvembi ndeka but they look together good muzirete Sharon toka abakuli ng'owulidde byonna bigenda kugwa mu linnya lya Yesu tewali kigenda kutuwangula ng'otaguse mukyala lasita kakana omwami we agenda kuvaayo wawulidde Sharon wawulidde Dr. Benesi munne wa muzungu atutiisatiisa yagamba lasita nti agenda kumubuuzaawo simanyi bwakola yefuula nti wa mayinja kyokka guno musango gwa muntu buntu sigamba nti wa military ate ye wa military naye ajja wano n'atutiisatiisa n'atukolako obuviyo okutambula mu stress zembaddemu emasinkanira mukwano gwange embaawo sisibangako muntu mpeta badde awasa oba woowa n'ebirala naye siwangako muntu olunaku lwa special. Will you marry me, baby? Yes. Engalo nkalu bannaye tekuli kantu nakamu nze akataddeko tebayavaayo n'agamba mu Sharon wa mulala omukono mukalu mugulabe yenze akataddeko era siyongerako mukazi mulala. omwami wange naye yanza dokita banjulira omwami wange Alhaji Sadam Lukwago bannange antaddeko akaweta tewabaddeyo kompeta nno banange neyanza mwena abazze paka ku lunaku olwo lwe tunaabagamba lwe mugenda okujja muwerekereko ewaffe mu bitiibwa ebingi Haji ekirala tanzijje mu maka ga Ghetto King. Haji namusinkana twasinkanira Dubai nga sikyali na Ghetto King. Bade sikyali na oba bwe kumusiba byakunyiza ebintu by'okumusiba nali navaayo ddera buli omu yenna akimanyi nti nali nayawukana dda naye ebintu by'okumusiba nali ndwanira taata w'abaana bange nga saagala abeere mu kkomera kuba tetulina buzibu simuwalana taata w'abaana bange kitegeeza aba mukwano gwange osubirayo kuba ye agitumanyi nti musiraamu
Onaagumira Haffy endala gy'anaakuzaako. Haji yansuubiza nze mugalanda w'abakazi. Basatu bakabi bagamba ssaawa zino. But that's beautiful. Yeah, kubanga yali ataasa mukwano gwe akizwa ni mukwano gwe takyavuddeyo. Ng'okita kati keeko. Temufunza logo ya EBS musembeze mujjeemu emitima emibi. Nagenda. TV ya mukwano gwange Pastor Jengo. Mwete bweri gundi. Mwete bweri. Kakati yo yali show. Omulaba. Galinga mawulire bajalinga show. Galinga mawulire nga bagayita gacha kawu. Aga mawulire ago asija kakawuwo. Teyali jja kakawuwe. Oyisiyo yo mukyala. Oyo beautiful. Yoyo wanacho. Atambuze ekyalo kino. Yoyo wanacho. Akadina jinnaji. Kanchusemu. Yoyo. Nagenda najja kakawuwo. Pasa yega muwani wa famangu. Byonna wakikola. Kasinga muko. Kati okimanyi ku ssaawa emu bulletin gye mumanyi esinga waawo. Gagigiramuko. Nga abasajja badduka ate balebe ku mikazi nga bikyusa engoye. Abaddayi. Yajjanga bw'atyo ng'oyinza ozazze kuyimba karaoke. Ng'agalese. Najja. Uyayingiddewo. N'abalala. Webale. Va ku bino byaba Nandawula. Nandawula abazunza Gomesi. N'akyukamu what? Later. Oh dear. Karawo olawo gali ganyuma kwogerera. Karawo mwala bw'atunula bw'atyo. Pastor ye yalinga emabega eno. Kati balage bina. Yalinga producer. Yali. Tololamu. Weetololemu. Nasoka ne tolola wagenda somera mawulire. Yeye. Awo abasajja nga tufa. Gatoza tuya sima president Museveni sima ya guddewo amasomero gatukolera. Yegamanyi. Kati bwe yaveeyo n'agwe wa Ghetto King kati agudde mu habo musonsomola. Adai. Kati bano bo babajjawa. Baliwa. Bana abana basoma amawulire wano. Bakola nabe kitongo. Kanchirike. Maiga ngamba ekyabatwala nga naffe kye kitwala. Of course. Amawulire sebo body is very important. Ekyo nkigamba ne woba osoma Oluganda n'Olugusa. Body is very important. Lwabakale bano baagisussaaga. Olwo natanaba kwata kuggulire. So oye mugole wale haji dokita kyekirala. Teyasobanga nako bajja gino emitwe emikulu. Tebayinanga mitwe. Baba wanga biwato bikulu. Nene owangalira ku kyaddondoono labako ebinene. Yoyo omugole kati gwe. Yoyo wanaakyusamu. Kati amuso. Anti kyembuuza. Kati olwo yusisinga ne bino ebifuna. Kati list twagala tujiwe haji. Awo pastor yasookako. Producer ekintu ngi yakibeeramu. Nkubuulidde. Kati pastor ino banga yasooka ku list. Ekuddako Ghetto King. Musumba naddako. Omusawo. Ako ke kalinga katuttaako. Teyavangawo yadde. Awe twachu eyo show yali y'amaanyi. Ate namuleko ne mic kati olunga ba mic nze. Yebanga microphone yiyo togiraba. Wamma. Olwo aleetaga. Olwo omusasa ayingiddewo. Anka amaze. Kati omusasa aleeta. Era bwe yasomanga eggulire kati details zalinga za kukyusa lugoye. Nenga tubayoza. Simu gyebale. Simu bubi tubayoza. N'aleeta. Kale naye mwanyumirwa amawulire naliwa. Temayina TV mwakatereera. Egyo myaka gyaki? Mwakatereera obula bwakatereera. Ate egyo myaka gyaddi. Mujye nkaaga. Digital migration ya 2015-16. That is 2018 ndowooza. Sadam Lukwago we pastor kugundi akatalina kuba mukowe. Asa muwererere y'abaana. Kati ajiwa Pastor Jengo. Kuba musumba aliko kati. Webale nnyo. Nade ku TV nga Pastor Jengo atambuza. Gamba Jengo agende wa Sadam abeere omuko. Nakunyumiza nawe nga atambuza abalema Pastor Jengo. Yatambuza abalema. Babi. Olutambula mu basala